Oluvannyuma lw'enteekateeka gye nabagambako emabegako eri ku Entebbe International Airport, oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogerwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine ko n'abantu ab'enjawulo okuva mu kibiina ekya National Unity Platform giyite NUP ng'eno nno olwanga 14 January omwaka 2021 lwe tugenda okubeera nga tugamba nti lwe yalondebwa mu butongole n'ebeera nga erina okubeera nga pate ekulembera eggwanga erya Uganda olw'obuculupanya n'obubbi obwa gavumenti eya NRM eya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Wenjogerera ebintu tebyavaayo nga bwe twali tubirindirira, naye ku mulundi guno kirabika munnange embeera yeeyongedde okwononeka, era kikimu ku byandeetedde okuvayo n'enkola program olunaku olw'eggulo ne nkugamba ku lukuŋŋaana oba olukiiko namutaayika olwayitibwa omukulu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa wali mu maka g'eggwanga Entebbe, oluvannyuma lw'okukitegeerako n'okugambibwako nti ekigenda okubeerawo nga Bobi Wine akomawo mu ggwanga erya Uganda tagenda kubeera nga akinyumirwa. Olwo nno omukulu ono nga tannaba kubeera nga ayita olukiiko luno olugenda otuula olunaku olw'enkya ku Lwokuna, yatandikiddewo butereevu okuteeka amakanda ag'amagye okwetooloola Entebbe International Airport. Era nkiwa abayitiddeko ku airport mwategedde bulungi nnyo era mulabyeko ku nkyukakyuka ey'enjawulo eriwo naddala ku checkpoint w'oyingirira ko ne woofulumira Entebbe International Airport. Era nga amagye olwaleero gafuukidde ddala ab'oku kitundu awo ku Entebbe International Airport, era nga bw'otuukawo ogageraageranya n'ennamba ey'ennyonyi eraninga ku Entebbe Airport. Era nga olwaleero wenjagala okubeera nga mpita nate olunaku olwaleero njagala okubeera nga nkutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu Lugaba yebala oyo akumpeeredde obulamu n'otuuka olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda yeeyongere nate okubewa mpeera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa wiiki beetannaba kubeera nga ebatambulira bulungi, Katonda oyo Lugaba nnyini byonna yeeyongere okubateeramu obwangu ebatambulire maridaadi. Ngera kutandikirawo bunnambiro era nga njagala okubeera nga vidiyo eno ngikola mu ngeri y'enjawulo nga nkunga buli munnayuganda okwetooloola eggwanga n'abali emitala w'amayanja okutandikira ddala ku mawanga agatuli ku mulirwano nti olunaku mulindwa lulabika olwaleero officially lugenda kubeera nga ndulangirira, era munnange n'amaanyi amangi njagala okubeera nga nkugamba nti olunaku nga 5 October njagala gwe wenna abadde alina enteekateeka egenda mu kibuga Kampala ekkuba eryo oliyiteko okwate ewaali Clock Tower yogayogo oyolekere ku Entebbe Road obeere omu ku abo, oba onyambe weetooloole ogende ku luguudo luno olupya oweeyo 5,000 anti gavumenti yammwe kyeyagala okukola obeere ng'oluyitamu direct ogende ku Entebbe International Airport nga 5 October obeere ng'olindirira omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu butongole. Era njagala onnyambe mu kanyomero ke kamu gw'alinamu emitwalo 2 egya Uganda ongulireyo akakoofiira nako tokeerabira ku lunaku olwo akaliko akagambo People Power Our Power oba NUP obeere nga nako ogenda ng'okambadde onyume onekaanekane olwo nno olunaku tubeere nga tulumakinga. Era wano wenjagala okubeera nga nkunga buli memba wa Parliament, ngenda kuddamu omulanga guno olunaku olw'enkya, buli memba wa Parliament gwoweruwero njagala buli memba wa Parliament ali mu kibiina ekya National Unity Platform nga card bearer oba wayitamu oba tewayitamu, nkimanyi bulungi nnyo nti oyina abantu abakugoberera, oyina abantu ababirivingira mu bigambo ebyo bye wali obagamba ku mulundi guli naye ebintu tebyatambula bulungi kubanga obubbi mubutegeera bulungi. Particularly olwaleero njagala okukunga buli muntu yenna okwetooloola ekibuga Kampala abali ku mirirwano gy'ekibuga Kampala nti olunaku lwanga 5 October mubeere nga mujjumbira okugenda ku Entebbe International Airport anti lwe lunaku mulindwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine akulembera ekibiina kya National Unity Platform ate nga ye president w'eggwanga omulondo w'eggwanga erya Uganda eyalondebwa nga 14 January agenda kubeera nga akomawo mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye kano tekaliimu kawoowo, kano nkogedde mu ngeri ya njawulo, katwale nga kalango officially kiri confirmed nga 5 ogw'ekumi
oba mbabuulire n'olunaku mu lutegeere bulungi mbagambye nti nga 5 Ogw'ekumi ffenna tujjumbire tweyiwe ku Entebbe International Airport. Ku lunaku olwo olina okulanya ennaku yo yonna ekulumidde ebbanga eddene. Olunaku lugenda kubeera Lwakuna lwa wiiki ejja. Njagala buli Munnayuganda yenna obeere ng'okuŋŋaana Olwokuna lwa wiiki ejja. Nkwegayiridde togenda ku mulimu okukola. Kwata oluguudo lw'Entebbe olwo onyambe mweyongere okulaga abantu bano nti abantu abatalina mmundu bamaanyi okkira abo abalina emmundu, kubanga nkugambye nti bayiyewo amagye n'ebintu ebirala okulabika nti balinnya mu nteekateeka eno. Nabo kennyini babadde tebamanyi lunaku ki, naye njagala okubeera ng'officially nkugamba era nabo mbagambiramu, kubanga mu bo mulimu abamulonda, mu bo mulimu abamuwagira, era mu bo mulimu abali ready okuprotectinga Abanayuganda ku lunaku olwo. N'olwekyo njagala okunga buli muntu yenna okwetoloola eggwanga lya Uganda gw'ataabeerewo ku ground. Lwakiri nyambo obeeko omutwalo 15,000 2 emmeka obeere ng'obeera omu ku abo banafunding eteekateeka eyo. Ffe tujja kubeera nga tugikolako bulambalamba obeere ng'owagira olunaku olwo olw'okuwelkaminga Robert Kyagulanyi omukulembeze waffe w'eggwanga erya Uganda mu butongole. Era nga ku lugendo lwe agenda kubeera nga ava mu lukiiko okuva mu kibuga Johannesburg mu ggwanga erya South Africa, gyagenda okubeera ng'ali mu lukiiko olw'enjawulo, olukiiko namutayiika olugenda okutuula nga luno lugenda kuŋŋaanya abakungu okuva mu mawanga ageetoolodde awo ag'enjawulo ku lukalu lwa Africa. Njagala gwe buli muntu yenna olwaleero ayina ennaku yo, ayina omwana wo gwe baawamba nga tomulabangako, ayina omuntu eyafiira mu trailo yanga 2 yanga 2022. Olunaku luno olina okubeera omu ku abo abajja otwegatteko ku lugendo lwe tugenda okutambula. Abantu bangi nnyo abafiiriddwa abaana bammwe olw'okubeera nti mu ddwaliro tebeerayo ddagala n'ebintu ebirala, abafiiriddwa abantu bammwe mu bubenje obw'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda, kubanga gavumenti tefuddeyo okulabika nti ekola ku bintu ng'ebyo. Abatobye abaana bammwe ne badroppinga out olw'okubeera nti mulemereddwa okufuna tuition okubaweerera. Emiwendo gy'ebintu bwe giba nga gikunyiga, luno lunaku lwokka lw'olina muganda wange okujja okulaga obutali bumativu bwo. Era n'olwekyo ku Entebbe International Airport kigenda kubeera kijjobi, kugenda kubeera kulya na kukomba ngalo nga tuwelkaminga Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu butongole okuva mu ggwanga erya Canada gye gyagenda okuva ate mu butongole agende mu ggwanga erya South Africa. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olwo nno olukiiko lwe olugendo tulo olunaku olwokuna njakudda nkubulire ebinaaba bivuddeyo nakugambye nti bali mu kunoonya mpenda, bawatanya, bayiiyayiiya newankubadde ng'olwedde bayiiya amagye. Njagala okugamba nti abo abantu booti abali mu uniformu, eyo uniformu egulwa, the revenue collected from you, therefore you shouldn't fear going there. Obeera omu ku abo bagenda okubeera nga mwatendinga. Neeyongera obbakubira omulanga n'abali yagadde okucontributinga kweno enteekateeka gye tuliko ey'okulabika nti tufuna enteekateeka yonna okukolebwa malidaadi, okulabika nti abantu bawelkaminga omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Oli waddembo tukubirako butereevu olabike nga obeera omu ku abo. Neeyongera okugatta ku mulanga gwa munywanyi wange yeekolera itongwa munankyukakyuka munnange abeeyongera okubeera nga mugula obukofiira obwo. Twagala ku paintinga Uganda red ku lunaku olwo, nkiddamu twagala ku paintinga Uganda red. Era omulanga ngubakubira nga ngugatta ku bigambo ebyayeekolera itongwa nti mugatteeko ettoffaali, beera omu ku abo anaagulayo obukofiira 2, anaagulayo 5. Abantu b'e Bulaaya mwebale nnyo, mwebali ddala effort gye mutaddemu nti newankubadde temuli ku ground, impact yammwe y'amaanyi nnyo era ekolera ddala. Mwebale nnyo, we really appreciate everything you're putting in okulaba nti enkyukakyuka mu Uganda ebeeramu. N'olwekyo gwe yali yagadde akakofiira contacting yeekolera itongwa, eyali yagadde ogula enkofiira contacting yeekolera itongwa, enamba ekweri ku page ye, mubeere nga butereevu mugenda obeere ng'ocontributinga ku bukofiira obwo olunaku olwo nga 5 October tulupainting red. I repeat, tupaintinge nga 5 October red mu Uganda. Tubeere ng'obukofiira bubunye buli wamu, bijaketi ebya red biveeyo, buli kyambalo kyonna kiveeyo. Abaneekika mu kkubo lyaffe, banywanyi baffe, mukimanye nti ffe we are non-violent, but tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola according to the law. Abankuumire tuddingane mu video eddako. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.